Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalage eddagala eryo, njagala muliwe ku baana bammwe, abaana bali mu luwummula banatera okuddamu okusoma babulayo nga wiiki emu n'ekitundu. Abaana abo babadde mu muzannyo mungi, kyetaaga mubawe ku ddagala eryo nga tebannaddayo. Kawiiki kano akabulayo mubire nga abaana mubateekateeka, mubateeketeeke baddeyo babeere nga bajja kusoma bulungi, babeere nga tebajja kwerabira ebyo bye basoma, babeere nga bajja kubijjukira babimanye bulungi nnyo. N'olwekyo mubawe ku ddagala eryo ligenda bayambako. Eddagala lino tugenda kufuna lwe bayita olumanyo, tufune n'ekifumufumu. Biyambako ku baana abo abasoma obuteerabira bye basoma, abo abatapiikinga mangu. Eddagala lino libayambako bulungi nnyo. Ekifumufumu mukimanyi bulungi, kirungi nnyo mu kuwagala obwongo bw'abaana wamu n'olumanyo okujjukira ebyo bye basoma. Kati tutandike. Teeka amazzi ku kyoto nga bw'ogalabye gatokote. Bw'omala funa ebikoola by'ekifumufumu biibyo bikoola 4, bisuule mu mazzi ago agatandise okutokota. Lifumbe bw'otyo kigenda kuba kikwanguyira. Teekamu ebikoola 4. Bw'omala era ofune n'obukoola bw'olumanyo bwe butyo obulaba olwo lumanyo. Funa obukoola era 4 bw'otyo. Weetegereze obulaba obukoola 4 nga bw'obulaba bufune nabwo busuule mu mazzi gali agatokota. Kati awo eddagala lino tolina kulitokosa nnyo nedda. Kati nga bwe litandise nti liro litokota, kati bw'omala okuteekamu eddagala eryo beera ng'obikkako lireke litokote eddakiika nga 7 obeere ng'oliggyako. Liggyeeko nga litokose, kwegamba bala eddakiika ezo 7 ku 10. Singa oba olikoze bw'otyo nga bwe ndikoze ng'osoose n'otokosa amazzi, kati bwe liba oliggyeeko nga liyidde liteeke wansi liwole lisigalemu kibuguumirize. Bwe limala okusigalamu ekibuguumirize, funa ekikopo. Bw'omala okufuna ekikopo, funa ejjiiko eyo esenenva, yeeyo giraba, nsubira zifaanagana zonna ejjiiko. Funa ejjiiko bw'etyo esenenva. Omwana oyo eyakatandika okusoma kutandikira ddala mu bibiina ebyo ebyowansi ddala ennyo abo abaana, muweeko ejjiiko eyo emu ejja kuba emumala. Funa akasengejja, teeka ku kikopo, kwata ejjiiko y'eddagala nga bw'olaba, giteeke bw'otyo ku kasengejja. Lisengejje, beera ng'oliwo omwana abeere ng'alinywako. Ejjiiko eyo emu omwana oyo omuto ebeera emumala. Ye yakatandika okusoma babbebi abo, ndowooza oliraba. Olunaku muweeko eddagala bwe lityo. Kati ggwe kiri eriggwe oba olimuwadde otya, naye ggwe muwe ejjiiko emu olunaku. Oyo omwana omuto eyakatandika. Kwegamba omwana oyo waba aweze emyaka 8 okudda waggulu, osobola okumuwa ebijiiko 3 eby'eddagala eryo. Naye wansi wa 8 muwe ekijiiko kimu olunaku ky'abanywako, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Eddagala eryo limuwe ng'olisengezze. Ate ekirala lisigalemu ekibuguumirize kitonotono. Eddagala eryo lirimu akakaawa akatonotono si kaamaanyi, kava mu kifumufumu naye si kaamaanyi, linyweka, teririna buzibu nnyo buli awo. Muyambe ku baana bammwe abo abali mu muzannyo omungi, bali mu luwummula, mugezeeko okubawa ku ddagala eryo. Kweno wiiki ebulayo balinyweko. Kwegamba mubazze engulu, obwongo bwabwe buzuukuke. Omwana oyo ajja kutuuka mu kiraasi atandika okusoma, ekyamazima bye bamusomesa ajja kuba abimanya bulungi nnyo. Olumanyo luyambako nnyo okumanya ebyo bye babeera bamugambye oba bye bamusomesa wamu n'ekifumufumu. N'olwekyo muyambe ku baana bammwe, mubawe ku ddagala eryo libayambeko okuzza engulu obwongo bwabwe mu nsonga ezo ez'okusoma. Omwana ajja kusoma bulungi nnyo. Mubawe ku ddagala eryo babeere nga balinywako. Just gwe funa ekifumufumu ofune n'olumanyo, bibiri bijja bayamba bulungi nnyo. Mubiwe ku baana bammwe mubeere nga mubazuukusa obwongo engeri gye kiri nti bagenda kuddamu okusoma. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.